Abalungi bebasinga obungi ababi. Mukama wewe ekitiibwa tukomye nate natwo omukisa ogwogerako erimwe erinnya nze Akandinda Shanita wano ku Dream TV, BTV n'abatuuliza ku Impact FM. Mukama ayongere obatukuumira. Program Abalungi bebangi okusinga ababi. Leero mu studio ndimu ne omukulu Alex Mukulu. Nze ndimu naawe mu studio siguli munange. Tulimu babiri. Anti bwogamba balimbu leero oli mu studio nange. Nze ndimu naawe. Okay, banansonyiwa ndi mukyala Munyankole. Weebali nnyo okukimanye. Ate omulokole Mukama gwe yalokola olw'ekisakye nga nsabira ku Faith Harvest Christian Ministries Kagoma. Omanyiyo? Kagoma ku lw'Ekawempe. Bombo Road. Yeah, manyiye Kagoma. Okay. Waliyo mukwano gwange yasulangayo ani actually made in Sereko. Yasulanga Kagome. Then ne Diganja. Okay. Basulanga Kagome. So manyiyo. Eyo gye tusabira. Okay. Manyiyo. Okay. Leero tugenda kuba twogera ku ensonga ze twolekedde. Simanyi bwenyinza nakireta mu Luganda. Kyogere mu Lunyankole. Mu Lunyankole. Kankiyiye. Kuba oyinza obutantegeera bulungi ate saagala weekwase. N'olukyengaje? Nze ndiseetaga nakumanya Lunyankole. Kale. Bwenu twenda kugamba nsonga ezikuza kuleetaho obuvuyo twantu okulonda president 2026. Nsonga kyezo zolooza ezigenda oleetako okucyankalanya embeera mu ggwanga. Era tuzisalidde magezi ki okukuuma obuntu bulamu, emirembe ne stability mu ggwanga mu mbeera yaffe ey'e Uganda. Kwagalana. Yeah. Tunyweza okwagalana. Yeah. Do I love you? Nkwagala. Oli Munyankole nkwagala. Onjagala. I don't know. Omukyoli omwagala. Omunyarwanda omwagala. Omukiga omwagala. Omujapadolo omwagala. That is it. That is the answer. Tweyagale. Yeah. Kati lwaki tetweyagala? Because of our leaders. Kubanga bo tebaagala bantu. Baagala Buyinza. They want power, not people. They claim people's what? Power. Naye Mufuzi ayagala power nga tayagala bantu. Aleeta confusion mu bantu. Naye kati era n'ofuga baani ng'abantu tebaliyo b'otayagala. Era ndowooza abantu tebakufuula. Oyinza okufugisa Obuyinza. You can rule the power. Ng'ofugisa muntu. You tell them what to do, they do it. If they don't do it, you shoot them. Ubatta. So you rule with the power. Okay. Not with love. Not with love. Yes. So what we need is a ruler, oba Mukulembeze, ajo tufuga with the love. A leader. A leader. Nga ina love for the people. Bate bonna. Kati nga ffe bwe mu mmese n'Abazungu gye batuteekamu. Abakyoli, Abaganda, bonna ne batutabula. Right? Kakati ani atwagala ffenna nga Mukulembeze ffenna atwagala. Tawala na Bakyoli, tawala na Banyankole, tawala na Baganda, tawala na Bakiga, nga bonna abaagala. Kati problemu yaffe Abakulembeze betubadde nabo okuva mu 60. Oli bwajja Muteesa. Asooka kufa Kubabe Baganda. Obote Babe. Bakyoli, Balango. Yeah. Amin Babe. Banubi. Atitokero. Yamala bbanga ki. Yamalako katono nnyo. Musajja wa. Tebafuna mubaawe. Teyafuna Bakyoli. Abo baali Bakyoli. Lule. Yamalako myezi egi gyokka. Nobekyo. Binaayisa yamalako myezi 9 gyokka. Kaakati ono amazeeko emyaka 4. Naye ali ku Babe. Abaganda okimanyi bwatuyita Baganda.
kabaka tatwagala Abaagala wapi ate bw'oyagala obayita otyo kabaka kodyo kakaki kakati ganze bajankole nganze njogera bwe nedda kituufu kakati abafuzi baffe abakulembeze baffe bwe batwetedde obutaagalana because bo bennyini bwe batuukayo batwalayo baabwe bokka baagala baabwe bye bafuna bye bakola ki naye omuntu anayagala kati waliyo abantu abambuti ekaseeseeyi oba abampi then waliwo abakalamojja waliwo kambuze Uganda ina tribes mmeka zizuka 5 naye si tribes as such tulina dialects nyingi ziringa 5 naye languages ddala nti eno language tuyinza okuba nga tulina nga 15 zokka ng'abamu bagatta waliwo enjawulo wakati wa dialects okubanga omusoga ayogera omuganda n'awulira okubanga omunyankola ayogera omutolo n'awulira now those are kyebayita lunyolo kitala where you all converge into one language then ne mu east you can have languages related region nga bategeeragana those are dialects now naye language nga bw'oyogera omuntu tategeerera ddala kyoliko ziyinza okuba nga tezisukka 15 wano era kyo kituufu tribes zennyini ezogera amawanga gaazo that's how Uganda was made. They began with 13 gun tribes then netukuŋŋaanya n'abalala bonna kwegamba ne ndowooza era okiraba nti omukulembeze waffe tatukoze bubi nnyo ng'abantu bwe basuubira ekikulu si kukola bubi nnyo kati gwe omukompeyalingira ku ki so that you can say kitakoze bubi oba takoze bulungi. Who do you compare him with? It depends. Don't tell me it depends. Omanyi wano waliwo omusajja Pastor Serwaddayi yamuŋŋamba no nsonyiwa n'okumuyita omusajja Bishop Makumbi muganda wa Kayanja oyo kati banne abalokole baali bamugamba nti lwaki yeyita Bishop nga n'abakatoliki beyita ki Bishop kati ye n'abagamba nti bannaye mutemwagala neyite Bishop munkompeyalinga nani munkompeyalinga n'abakatoliki ate nga bemuwakanya nammwe ate who do you compare me with? Lwaki seyita Bishop? So what I'm asking you nti Museveni ogamba nti akoze nnyo batakoze nnyo omukompeyalinga nani kubanga oyinza okubanga omukompeyalinga n'Obote which Obote was very bad. Therefore, when you compare Museveni with Obote, definitely you will get a better result. Right? Because Obote was so bad. Still, you will get some better results. But compare him with some good, very good people. Abalungi, Bebasinga, Obungi. Compare him with Mandela. Compare him with people. Abalala, Banyerere. Compare him with people like Gandhi. Compare him with the people abalala Mother Teresa, Abalungi. Asiko walinga atya. Tuveyo. Ila matuveyo. How much does he score? Nebo mukomparinga n'Ababi. Nga wano bwekiri naffe. Mu artists. Twe comparinga nnyo n'Ababi ate. We don't compare ourselves with the best. So, when you judge Museveni over any leader, compare him with the best, not with the worst. Sure. Because when you compare them with the worst, Kabaka with them. Kabaka buli kaseera ofuna better results. Ojaga nti ali better. But kiringa gwe banagamba nti if you are a big fish in a small pond, genda mu nnyanja. If you are still a big fish. Wabayo bakabaka baawo. Webale nnyo. Kubanga wano mu small pond n'akakulwe
ne mukene kalabika kanene kayinza n'okwefuula kakabaka kamukene nga kagamba nti wano nze nkola ki nzaafugawo naye kagende mu nnyanja yennyini kalaba obutono obukakola ki bwe kali kati Museveni mu comparing ne great men of Africa Leopard Senghor owa Senegal ereeta abo baleete omuteekewo nabo olyoka otuwe max asobola naye kati ngeyo tuvuddeyo tuvudde wadde sofutu waddeko quality ngemu loving people number one then destining people what do I mean? Do people have a destination you have promised them? Okay. Nam ekyo ate nobawa ne time limit tumweno time frame tujja kuba tutuuse Masaka right? Yes sir. Musaawa 2 oba 4 mwe abagenda embalala mumala saawa 4 kunya kuta so we know tugenda mbalala in 5 hours tujja kuba tukoze eki tutuuse so destination y'omukulembeze in 5 years oba in 10 years oba in 50 years tujja kuba tukoze kiki kino tukikoze so that we know we follow you a dream which we can all follow to stop the confusion fende tubeere wamu to stopping a confusion naye tubuulire bange tugenda wano tugenda kukola kino na kino na kino na kino mu bbanga lya myaka 10 done ekyo kiwedde then we follow you era obeera accountable gye tuli ne mentally naffe tugamba kyonna ekiro but we are going here let's support let's fight this olabe engalo zino tezenkana some people confuse this the world teyenkanankana mbu Katonda yatutonda nga tetwenkanankana nate mu maaso ge ffenna tuli baani these fingers olutalo olwazo luli olwo a leader which will make us fight one war which is kakati engalo zino na zino tezenkana naye olutalo lwazo lwonna luli ku Alex Mukulu zirwanirira nze right yes olutalo lwazo lwonna tezenkana naye zirwanirira ki kano kajja kukwata wano kano kole ekirala ino enyige wano they are fighting for me naye nga tetukola ki tetwenkana so a leader who will have us to fight one war so si intalo 10 fena a war can unite people disaster fate can unite people wano covid n'engeri gye yatugattamu webale nnyo disaster can unite people so, fena twegatta to fight ki covid fena lockdown fena twakkiriza gundidde waka tule waka we are fighting one war kakati ono atuleetera entalo ennyingi ez'okulwana ate tulwanyisa Abachina ate Abakomunist ate biki ate bagirire Congo ate Ethiopia kati ffe tulina lutalo kyolutulwana ekyo bukifuna omukulembeze ng'ajja tulwanyisa olutalo olwo lumu bwe luba lwa pava tekali ffenna tumanye nti tulwanira ki bwavu yes naye tetwenkana DP NRM UPC CP byanjawulo but can we fight the same war? Uganda war simple can a leader put us together to fight one war? Then we know nti tuluwangudde ekyo kiwedde ne tukwata olulala ne tuleeta omulala ate omufuzi ate natuteeka ku lutalo olulala nalwo ne tululwana ne tuluwangula victory begets victory failure begets failure kati omufuzi bwajja tetumanyi tulaga promises okoze enguudo okoze biki but what about the people? That's what I mean by living who instead of living what?
Yeah, which is more important? Living who? Yeah. Nawe omuntu nyinza okubuuza whose are you? Ekyo no kiddamu. Whose are you? My mother's. Anti nchako ndibanje nno. Kiki, whose are you? I'm making my own who. Whose are you? Who do you belong to? God. Buwe bale nnyo. Okiraba? Bw'oli wakubuuza whose are you? I'm of God. Yeah. Sini wansi eno. Yadde njirimu. Nze kyekindamisa abalokole. Balowooza nti olutalo lwabwe lwawana. Balina kubeera baabusirevu. Akavuyo kano tetulina kukabeeramu. Tukayitamu buyisi. Si kayitamu. Tulina katemera kkubo. Okay. Ffe tulina okukatemera ki? Ekkubo. Akavuyo ne kakola ki? Ne kaggwaawo. True. So si kukaleka ate. Because we are not in it. Therefore we can solve it. Okay. But if we don't know that, then that is our weakness. Kufuna. Ng'Abaganda bwe batamanyi weakness ya. Weakness ya mwecheki. Weakness ya Abaganda. Butamanya nti tebalina kufugwa. Amwina ne kabaka. Kabaka tafuga. Kabaka Mukulembeze si Mufuzi. Museveni ye Mufuzi. Kabaka Mukulembeze. Atukulembera. Abantu mwa bafuule. Omukulembeze wanjawulo n'Omufuzi. Omufuzi agamba musululu moja nga musimba mwenna. Temujja wano nga mwenna mudduka. Omukulembeze agamba wandikoze nno bwoti. Ne bwoti. Kubanga bonna okola bwoti. Ekyo kijja kuba kibi eri abantu. Okay. So sort yourself. Ye Mukulembeze. Naye Omufuzi agambye eki? Nti tawagire NRM. Kuba. Pa! Abiri ku nnyama. Abiri kuki? Ani yabyogera? Abiri mu bbanga, asatu ku nnyama. Asatu ebyo. Ye Mufuzi. Kati bitulimu. Bonna bafuzi be tubadde nabo. Kama atusaasire. Yatusaasira dda. Neffe twewuunza. Mwewuunza nti omusajja atufuze therefore ye yekaaliwo. Naye omuntu toyinza kufuga nsi myaka 4 ng'oyagala abantu. Tekisoboka. Tekisoboka. Nekyasobosera. Yali afuze ensi omulungi. Tugamba nti abalungi basinga baki. Teri mulungi. Yali afuze ensi myaka 4. Mu history. Tali. Naye kati history yagikola. Anti oyinza okukola history nga villain oba nga hero. Yeah. Kiki oyagala? Hero. Basi. Kakati nze nkugambye. Teri muntu mulungi yali afuze ensi kumala myaka 4. N'olw'ensonga eyo tuddeyo ku qualities. Qualities anti nze nzikuwadde esooka. Love the people. Eyokubiri, destiny the people. Right? Yes. Eyokusatu, okubeera servant w'abantu. Be balina okuwa ekyokukola. Si gwe bbawa kyakukola. Right? Okay. Therefore, omufuzi omulungi alina kugamba abantu nti baneemwagala nkole ki? Mbakolere ki? Yes. So si ye kwesanyusa namwe kujja n'abagamba nti yagenda obbawa kino oba kiri oba kiri oba kiri. Nedda. Otuuse ku kyalo mbalala bagenda kunnonda oba njagala bannonda. Mbagamba nti bannange mwagala ki? Ne mmanya oba bye baagala mbisobola obbikola oba nedda. Era bwe babimpa ne mbaga nti bannange ebyo sikyabikola ki? Kubisobola. Sesimbawo. Ne bwe mbaga nti anja bisobola nga bambuuza nti onoobisobola otya? Wenti ne wenti. Mu bbanga ki? Nti sayininga wano. Teeka wano omukono. Bw'otakikola tugenda kujjayo ne vote of no confidence.
Tuzzeewo omulala. Tuzzeeyo omulala. Simple. Emirembe gibeerawo. Nnyo. Naye kaakati ate nga naye avaayo mu bulungi. Kubanga biba bimulemye. Ate naye alina okuvaayo mu bulungi naga nti ddala kinnemye nno. Omulala avugemu. Avuge. Okitegeera omugezi bw'akola omulungi bw'akola omubi aga nti newankubadde kinnemye nemeddeko. Mungumiikiriza. Sinakugumiikiriza oba mugumiikiriza oba temugumiikiriza wendi. Abamanyi. Ne mutabani wange yaddako. Opaki. Ne mutabani wange yaddako. Ne muzukulu wange naye ajja bafugamu. Ayinza okuba nga ye yalaba ekitangaala. Ayinza okuba nga yalaba ekizikiza era byombi bisoboka. Byombi bisoboka. Ayinza okulaba ekitangaala oba ekizikiza. Naye tetumanyi kye yalaba. Ye alina otugamba nti yalaba kitangaala oba kizikiza. Kituufu. Gwe yagamba nti yalaba ki? Kimu ku byo. Yagamba yalaba ki? Kitangaala. Bwe yakigambira ddala. Akigamba nga munyango. Tewali sijalemba teri kye yali aŋŋambye. Tutegedde. So tomumanyi. Tomanyi kyayagala. Nange ndi eno simanyi nange kyayagala. Tetumanyi bafuzi kye baagala. Owulidde? Kati wazze Trump Putin tetumanyi bye baagala. Owulidde? Naye Trump yamaze dda okulambika biki byayagala. Alimba ayogera kino enkeera ayogera kiri luli ayogera kino luli ayogera kiri. Naye ali confused. Simanyi. Owulidde? Naye byayagala situbimanyi. Kakati wano ani maawe ayagala ki? Oyo omusajja wa FDC ani eyajjamu engatto. Erinnya ndi Amuriati oba Amurioti. Ayagala ki? Owa Nuupu. Nedda. Ayagala ki? Wa FDC. Waliwo ne Kyagulanyi. Kyagulanyi ayagala ki naye? Tetumanyi. Anti akitubuulire. Mumubuuzemu abagenda omulonda. Nti oyagala ki? Otwagaza ki? Mulonde. What do you want for us? Abalonzi be batayimuke kutwala buvunaanyizibwa. That's their weakness. They don't know that they are the ones to give the jobs to these leaders. They think the leaders are supposed to give them what to do. Kyovula babonanga baga nti government etuyambe. Mukama singa atuyamba. Kakati government etuyambe. Kakati n'omufuzi ate bw'alowooza nti alina okuyamba everybody. It is very wrong. Very wrong. Absurd. Tosaana bamalayo bonna. How can you okole buli kimu gw'otwale ssente ozigabe? Otume prime minister agabe ssente. Mboba wadde capital. Emitwalo 10 oba miliyoni. Agenda gikola. Omwavu agenda gikola. Kimala ne weeki. Omwavu ne bw'omuwa ssente era azimalawo. Obwavu tebuli ku kuba na ssente oba butaba nazo. Obwavu eba ndowooza ya muntu. Okay. Wali bwe tuyita mu Luganda tulina kye tuyita abaggulu. Abaggulu. Ng'omuntu muggulu. Nga mugagga nnyo naye nga yambala bubi tuyinza na kutegeera nti mugagga. Oyo aba muggulu. Okay. Tukiyita omuggulu. Omuggulu. Ne bw'aba omugagga atya ne bw'aba president takuba kikalu. Takuba kikalu. Naye omuggulu. Bano endowooza abalabi baffe abalungi. Abaggulu n'Abaganda. Abaggulu mubategedde. So till next time, tuyize qualities of a good leader. Loving. Esteeming people. Ate n'okubeera okukkiriza okubeera servant. Webali. So till next time, bye-bye. Thank you.